Ettemu emukono ku kyalo Ddundu eryakolebwa ku taata likyawaawaza ekyalo. Abooluganda bagamba lyakolebwa 13 Machi w'omwaka guno mu ggombolola ey'Ekyampisi. Mulirwana Oluka Philip yakwatibwa era yasinzira Naggalama ku poliisi n'asaba abooluganda okumusonyiwa olw'okutta kitaabwe. Obulamu bw'omuntu babusasula. Wazituwa kitaffe n'addamu omukka. Tetwagala natuula ku mmeeza naye. Wabula agende wajja ateekeddwa okugenda. Agende gavumenti etuyambe, gavumenti mutuyambe. Tubeegayiridde mutuyambe kuba twasigala bamulekwa. N'okweswanta ayina ali mu kubalaata ku kikolwa kye yakola. So mu nsonga eyo mwetusabira bonna bekikwatako ab'amaanyi okusinga kuffe bajje batuyambe mu nsonga eno. Abaana bali 19 abagamba nti baagala bwenkanya era Namwandu Nakalema Reste agamba bajje ewaka okulina owa bodaboda ku kyalo nga baagala kujjanjabibwa n'abawa essimu ya bba. Naye embeera gye tuyitamu tweraliikirira, tumanyi naffe bagenda kututuusaako obulabe. N'omusajja bamututte Naggalama, teboogera mazima, tebakola bwekanya. Tuli ku bulumi bw'amaanyi, yatulekera abaana abato. Ate omusajja yaleka abaana abato. Ye tusaba gavumenti etuyambeko kubanga ab'Enaggalama tulaba tebafaayo. Kubanga omwana yennyini mu kufa yasigalira atiisatiisa ekyalo. Kati tubeere mu kutya buli kaseera ne poliisi yennyini tewaliwo nsonga gyewa nti yeeno yegamba nti no kati tugumire ku ki. Owa bodaboda yakwatiddwa abanoonyereza yategeezezza abakulu nti Oluka yamuwa $50,000 amuleetera essanda omugenzi. Tusaza amagezi gonna ne tukwata n'abantu ne tubateeka Naggalama. Naye Naggalama nga poliisi etuvuvuba omusibe mulina tetukiza mulabako temujjawo ku muntu ajalina kweyongera. Tuli mu bulumi bw'amaanyi. Nze nasigalawo nga mutoowe, twasigaza abaana, tewali buyambi bwonna ate tutya. Kuteesa Emmanuel amyuka ssentebe w'Eddundu avumiridde ebikolwa by'ettemu mu kitundu kye. Ffenna bwe twafuna amawulire ago nti omutuuze oyo gwe bayita Sande afudde era bamusse, twatandika ebirowoozo byaffe okunoonyereza nti ekitundu kyaffe kyonoonyese kitya okutuuka ku ttemu eryenkana wano 25. Tetunnafuna kufa kwa kikangabwa ng'okwo. Abafamire ya Oluka bo badduse dda awaka nga batidde okukolebwako obulabe ku kyalo. Bya Eric Yiga akwita mu kusaba kwa Good Friday nga 18 Ogwokuna ku Canaan Land.